bwati bagambi then ku Lwokutaano Luddemu Lukoye ajja kubeera ku bizinga by'ebuvuma nga abuuza ku bivuma n'okubasaba akalulu then ku Lwokutaano ajja kubeera buvuma ku Lwomukaaga ngenda kusomesa 27 ab'empigi mwenna temusubwa mutabani wammwe muzzukulu wammwe muganda wammwe mukulembeze agenda kubeera empigi ku lunaku olwo kekano akalango ketulinawo kokka then tuleka tusimbule video yatulese keka akalango kokka ketulinawo olwaleero. Alright, njagala twala omukisa guno okwebaza mwenna bannayuganda abatambuza video zange ku mitimbagano egy'enjawulo ku Twitter, abazisalamu nemuziteera ku TikTok, abagenda live nga mu streaming live zange zino ku TikTok mubali nyo baledera, abazitambuza ku Facebook ne muzisalamu ne muzirepostinga, abazisharing mwebale, abakomentinga, abapostinga, abalwana entalo mwenna buli amanyi okola ku restaurant bali nyo baledera tojjanga okwo nkulamusizaako. Bwe mmala babuzaako bwentyo nange kampisa obubaka bwange buno obwa Ssekukkulu. Alright, amanya gange mugamanyi nekanga baddiremu amanya Azalumbuye Fred monna nkyukakyuka ayagala ensi ye etebenkere nga temuli wadde okuya omusaayi wabula buyinza bukyuka emirembe nga nsinzidde ano kafoomu eggulama. Njagala okutwala omukisa guno okwagaliza baddu ba Allah oba bakristaayo n'abakristu mwenna okwetoola ensi yonna amazaalibwa amalungi agamugama Yesu Kristo aganaabeera olunaku lw'enkya ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'e12 omwaka 2025. Nsaba buli omu Christmas wekusanze ogiyite mu mirembe osobole n'okwewummuzaako ogenda obeereko ne famire yo osobole okulyako n'abantu naawe kennyini okwewummuzaako mmwe abaana abankyali ku mirimu nga mukakkalabya naawe kakkalabya nga weerekerezaamu olw'ensonga ssente teziwera ne gwe baazituma empitirivu yakonka kazirese. Kale njala baagaliza Ssekukkulu ennungi n'omwaka omupya omulungi Mukama bakingirize yonna gye muli musobole okuba nga muyita mu Ssekukkulu eno mwenna bali mu struggle, abali e Uganda, abali mu diaspora, saako nammwe abali ku bitanda mwenna Mukama bakingirize musobole okuyita mu nnaku zino enkulu bulungi nnyo kubanga tubeetaaga mu Uganda empya. Kale nze ku lwange ne management ya Lumbuye Broadcasting Service saako ne ku mutimbagano gwa YouTube tubaagaliza Ssekukkulu ennungi Mukama bakingirize. Abakosefu mwenna gye muli bakomredi mu nsi yonna mbamanyi muli bamatu basinga obungi muli balwadde, abala muli balwadde nga mukosebwa ebirwadde, muli balwadde ba birowoozo n'abalala balina ebizibu ebyenjawulo. Mukama bakingirize mubeere n'essuubi nti buli kimu ekibaako entandikwa kibeerako enkomerero. Kyonna ekizibu ky'olina Mukama agenda kukingiriza okiyitemu naye nga nawe weesitudde. Beera n'essuubi tewejjaamu kukkiriza, beera n'essuubi tewejjaamu kukkiriza. Omulabe asinga obubi mu mulamu bw'omuntu bamuyita kwemala mu ssuubi. Bw'oteemala mu ssuubi buli kimu kijja kutambula. Era njala kugamba situka tutambule mu mbeera yonna toggwa mu ssuubi. Kale obubaka bwange njala obbagala Christmas ennungi n'omwaka omupya omulungi Mukama baakuumire webadde obubaka bwange. Alright, njala tutandika akatambi kaleero. Okutandika akatambi kaleero njagala sooka kutwala message eno. Message eno njagala egende angisabe president ngenda sa president ku nnaku zino ezisembayo. Mr. President wonna w'olingenda kusa ku nnaku ezisembayo ngenda kusaba n'obuwombeefu ssebo akatambi kano bato kalabi bakakusaliremu. Mr. President ngenda kusaba n'obuwombeefu olwaleero mu nnaku zino ezisigaddeyo onyambe ofuneyo gye tuyita masiki eno ng'ebikka ku nnyindo n'omumwa. Mr. President nsaba ofuneyo ka masiki akabikka omumwa n'ennyindo wano kokka mpaka campaign trails no buzinaggwa. Mr. President nkusaba nganza omuntu ofune ko bayita protective mask nga kabikka ennyindo n'omumwano. Nkusaba oba Solomon Kampala yawulidde akantu kano, oba Namagembe, oba Shalom, oba First Lady, oba security guard akuliko, oba omuntu yenna kuuma, oba omuntu yenna asobola okukubira essimu akugambe nti Lumbuye yakusabye mu nnaku zino ezisigaddeyo ofuneka protective mask kana kabulijjo ketwakozesanga mu COVID oba ke bakozesa mu ddwaliro nenga kali mu advanced mu okafuna okateekeko muzini nako esigaddeyo mpaka ngena kozo mwezi 13 omwezi ogw'olubereberye 2026. Nchiddemu Mr. President ngenda kusaba wonna woli akatambi kano kakutuukeko alina essimu ya president mukubire asobola mutaginge asobola okugamba mukyala wa mugambe
buli omu asobola okutuukira President Mugenti Lumbu yakusabye nti muzine ennaku ezisembayo nkusaba afuneka protective mask kana akabika ennyindo n'omumwa akateekeko mu nnaku zino ezisembayo nga tukomekkereza campaign zino. Mr. President nkusaba n'obuwombeefu ssebo akantu ako kafune. Nkusaba okafune. Tumaleko zino ennaku zonna zonna eza campaign Mukama akukingirize. Kembadde nkusaba kati akatambi butongole katandise. Olwaleero ndowooza kansoke mbalage ekibadde e Buvuma, ekibadde Kalangala, President yagenze kulala ezibadde bbiri, mbadde n'ebyokukola bingi nnyo nensobodde okufunako video emu gye njagala okusooka okola kuba Nyandwi bwe yagende Kalangala tebatulagadde omulema eyali ku live, tebatulagadde information yonna eyaliyo nenze kambalage ku kibaddeyo e Kalangala olwaleero luno mu dakiika zino entono nnyo. All right. Ezizimu kulale ezibadde e Kalangala President jabadde era nga nimukutambula kudda waka. All right. Tuvudde wao. Kati bwetumala okuva wao, kansoke malo kuyisa kye tuyita Nadibanga Pro Max. Nadibanga Pro Max kamala okuyisa message eno ng'obudde bukyali. Montagingiro mukulu gwe bayita Major General Emma Kutesa owa Ghetto Structures. Mukuru Emma Kutesa owa Ghetto Structures. Oli Geno, oli ku level ya Geno. Bwe nakuba Christopher Damulira, gwe nolozo ojja kujja emirembe ya Christopher Damulira. Osobola okumanajinga Ghetto Structures, boma ghetto. Mukuru, let me tell you one thing. Bono bakanja bakusindikira olwo bwe yayogera. Mukuru, fensi gye tulimu ya mirembe. Era twagala mirembe. Twandibadde twaliza otinga dda ku mundu. Kubanga there is a possibility nga abantu sebe batadde mu campaign tusobola okugula mundu. Nesijje twagala genda. Twagala twawukane ku ndowooza yamwe. Ate fa national platform tutunatuuka ku ndowooza ya kigwago ba ya kisiru okwenkana mu kimulowooza. 1. Era tewali mu Uganda yenna wankyuka yatuse ku sali kuba Museveni maji nyanya oba mayinja. Kuba ffe mu Buganda tukikola. Mu Buganda ffe tukuuma empisa ffe tusomesa empisa. Mulwokuba mukimanyi nti bwe mbeere nga muli muntu ikoza mutudde musomesa propaganda blackmail mulowooza ffe tujja kufuna information tuba tutegeera bulungi nnyo. Njala tegeeze eggwanga ne bannayuganda mwenna. Omukulu ono Major oba General Kutesa alina video gye yafulumizza ng'ali mu Ghetto Structures n'agamba nti abavubuka oba abawagizi ba National Platform mu Kampala abateeseteese okwambala uniform za yero bakube Museveni amayinja n'ennyanya nti tugezeeko muswaza oyo mwami yakikoze n'agatugenda kwambala uniform za yero. Mr. Emma Kutesa ekyo bakiyita Taliban psychology. Ate fwano mu Columbia Broadcasting Service bwe tuba tukola information tugamba tubasookayo nnyo maaso. 1. Kino mwatudde na mukiteesaako naye nga mugenda kukozesa uniform zammwe olw'ensonga bwe mwandikozesezza eza yero eza red twandibabuzza mwamenya amaduuka agaffe ezo uniform zirina. Kati bw'ogamba nti mugenda kukozesa za yero mugambe nti ba National Platform tetulina budde bugenda kwambala uniform za yero nga Museveni azze mu Kampala. No, kubanga ffe tubirivinga mu free speech. Free speech. Buli muntu mwe audience ajja kunga abantu be bw'aba tayiba balina aswale nabo. Nkuddamu abantu b'enkyukakyuka tebalina budde bugenda kuba Museveni mayinja
wadde ogamba bagenda mu kasukira ennyanya ekyo kive mu Buganda tunyumirwa nnyo twagala nnyo omuntu afuna eddembere eryeyogerera tulina akayimba akagamba nti babawaana nnyo babawaana dda twagala tumanye ani asinga amaanyi Buganda mwagala mujagala Buganda yagala bettira kati gwavudde n'okola premeditated statement ku kintu kye mugenda okukola nga mugenda kikola mukama wammwe mukiteeko national platform ekintu ekikyamu njagala nzanye video eno nkola disclaimer mugendo kikola nga kiri too late omwami ono yavuddeyo n'akola bw'ati ku kye baategese kye njagadde osooka okukuba before nga sinagenda ku kintu kirala nnyo kyonna wulira kye yagambye tukitegedde bulungi nti ate n'abaana bageto bali mu kubyogera nti bali mu kugezaako okubakunga President Museveni bw'ayingira mu Kampala bakozese t-shirt za NRM okuzikozesa nti muzeeyi bw'abava mu lulale bagende bakuba abantu oba bababbe ekyo tukitegedde bulungi ate tuli mu kutunoonyeza eddagala anaagezaako okukikola ye anaagenda kugenda luzira nga bw'agenda kuvaayo nga n'akalulu kawedde dda n'oluusi n'obutavaayo. Alright. So mukulu Jeno Emma Kotesa bono obubaka babukusindikire amanya bampita lumbuye ngenda kugamba national platform tuli busy nnyo tulina byokola bingi nnyo era ne mental gye mulina nti ffe tugenda kujja tuli mu kibuga ekyo kikyammwe bizibu byammwe fe ogenda tumanyiiwo so teri mwana nkyukakyuka agenda kujjambu alondola Museveni gy'alaga nno ezo plani zammwe ze mwagala okulaga mukama wammwe ndi mukola era teri muntu alina budde bugenda kuba Museveni mayinja abantu bamwe bagenda kikola nga mwagala kulaga accountability so ekyo kijjeewo era kijjirewo ddala akawedde kati kanteko security alert yeno Bannayuganda mwenna gye muli okwetoola mu Buganda ne Busoga ne West Nile omukulu gwe bayita Frank Gashumba Barambaro Gahara Bujingo ndozane Christopher Damolira bano batambula bakwataganye n'abasumba b'amakyakya agamu ne babawa abasumba abato ba street preachers n'abasumba abato kati nga basumba bano bagenda basindika mu kitundu kyonna ekya Buganda Busoga ne West Nile nga bagenda bafulumya message eno one bagenda kufulumya message nga teyawukanako neya kalondedde waka nga batiisatiisa abantu nga bo bagenda kiyita mu version egamba nti baafunye okulabikirwa nti mugende mulonde muveewo mudde waka nti bo baafunye okulabikirwa nti bwe muluwa ku box eyo nga mukuuma akalulu wasobola okugwawo obuzibu ne mufuna obuzibu ne mufa ne kati ekintu ekyo bo nga bo bannabbi abalabikiddwa abantu ba Katonda bakutegeeza nti before nga tekinda tuukawo bw'omala okulonda dde waka oleme kufuna bizibu olinde babala akalwako kati mukulu Barambaro Gahara n'abalokole mwenna ngenda basaba wana ba junior pastors oba ba small pastors mwenna gye muli njala bategeze ekigambo kimu obwayise bwayise tolina bwannabbi bwogenda kuwa mu kalulu kano olw'ensonga kimanyikiddwa mu tteeka ebya Kaisali bya Kaisali ebya Katonda bya Katonda mwana mulenzi ne mwana muwala wosanga omusumba yenna nga yenanisa akakanzu yenanisa akasuuti buno bwawula ebibanja balina buno bugato musonso batambula n'ebizindaalo nga batambula beerogoza nti bafunye okulabikirwa mu lwalo kalonda dde waka wagenda kugowa akavuyo mugambe bw'oba osobola akubikkulira essuula we yakirabidde era akunyonyola obuwanvu wakyo n'obuddo bano bonna bali state funded bagenda abikola abalokole bano ba junior pastors babasindise across Buganda ne Busoga sakone mu Eastern bagenda tambuza kibozibozi ekyo kati ngenda kutegeeza gona mu Uganda ekimala temuwa bantu obudde bwe kiba kisaana wajjira nga muli mu kunoonya kalulu aka protest vote omwami mugambe agenda ddeyo mu church abibulire endige ziri mu church endige zitali mu church azirekezi kyali bize nnyo ku mirimu gy'eggwanga so ekyo njagadde mu kitegeere nti babikola naye nga basasuddwa ssente bangi nnyo ogenda okukola ekintu ekyo awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo awo
bwe tumala okuvaawo awo ndowooza nsooke era sooke nzire mu koweri erimu eyo. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu abakulembeze ba National Platform wa Uganda mwenna kampiseewo ndowooza eyinza okuba securitality yokusatu ne buli Munnayuganda yina ekkwatako ekisookera ddala. Kansookere wano ku mugenzi Alonda Nyekirima. Mwenna batamanyi omugenzi Alonda Nyekirima yali musajja muva mu nsiko omutendeke ng'emirimu gye yasembayo okukola yali akulira ekitongole ekikwataganya okufulumya n'okutambuza abantu ekya Internal Affairs. General Alonda Nyakayima yaweebwa obutwa nga ava ku mirimu Museveni gyali amutumyeko era n'afiira mu nnyonyi n'aziikibwa bw'atyo. Omwami ono yali ayagala nnyo ensi ye era nga n'ebintu by'okugaba passport eziwa bagwira n'endagamuntu yali abigaanye. Nga ne passport za East Africa yali agabadde baziri visiting balabe Uganda efunira mu luddawa era kyeki gyetaagisa okukola. Alonda Nyakayima yattibwa. Wabula Alonda Nyakayima ku basajja ba well decorated generals abagamba nga abasirikale nti balina okugoberera amateeka n'ebiragiro obutagezaako kukwata wadde okukuba wadde ogezaako kusonga olugalo munnansi bagoberera amateeka. Buno mu kubaka bwe yayogera nga ategeeza abasirikale mu biseera ebyo okuba professional. Buli bulungi nnyo. When you hit Mwananchi or that a soldier has beaten Mwananchi, we arrest you and we cause a court to sit where you beat that Mwananchi. The court will sit there and it's an open court and you will be judged and sentenced there and then. And those who have done worse crimes like killing Mwananchi, you have heard us conducting a firing squad. Have you heard about this? And there has been a talk that we abandon that. We are not going to abandon it at all. Because we want to ensure that the relationship with the people and the soldiers is never tampered with. That the soldier continues knowing that the servant is a servant of the people, not the other way around. This course, and like others we emphasize for longer periods, the UPDF is about discipline. We emphasize discipline. That's why we have reached where we are now. So, katigwe wa polisi munnamagye akwata omugono okuba omuntu kimanya mateeka era ne musemateeka wa UPDF akiraga bulungi nnyo nti omusirikale yenna akwata omugono okuba omuntu nga talina musango bakutola mu court martial bagulokubulako omusango olw'okuba nti abasirikale abagezi abaali basomyeko nga bamanya amateeka babeeliminating nga ne baggwawo okwali Ndobo Mayombo okwali Kasirye Gwanga okwali Alonda Nyakayima n'abalala wasigaddewo Didigi atamanyi kye bayita mateeka nga ye akozesa sense of humor gy'akozesa nga ye okulowooza kwe n'alyoka awo ebiragiro ebikuba abantu. Nkiddamu omusirikale okuba omuntu yenna nga talina musango gwakoze, it's against the law, it's against the Constitution of the Republic of Uganda. Era omusirikale ovunaanibwanga omuntu. Ebyali biga bya General Alonda Nyakayima. Kati Mr. President njala kugamba ekigambo kino kitegeere abantu bano kye baakoze kibadde totegeera oba kyobadde oyinza kyotalina ku information kati kutegeeze. One, ntegeezeddwako nkutegeeze nti Nyandi Yosoferi oba kansoke mala okubuuza no mu comment section ne bannamawulire abali ku ttiimu ya President mu ennaku emuli kuno mwali muwuliddeko omusirikale yenna aba SFC abambala bu kisolo tondya ng'ayogedde ekigambo kyonna ekiri mu nnimi ze mmanyiko mu Uganda oba Oluganda oba Oluzungu oba Olusoga ng'ayogedde ekigambo kyonna. Njala mu comment section kwe muli kuno ba comrade batambula ku ttiimu ya President nabo bali mu community bana Uganda mwali muwuliddeko abasajja abo abambala bu kisolo tondya abambala uniform za SFC mwali muliddeko nga boogera ekintu kyonna oba olulimi lwonna nga boogera olulimi lwonna ekintu kyonna kyowudde mu kigambo ky'omanyi kyowudde mu Uganda wali okiwulira wali omuliddeko wano wali okola okukombesi wali wengendo bawera information wali owuliddeko abasirikale abambala kisolo kyondya wano nga boogedde olulimi lwonna olulated ku ffe
oba ovuddemu ekigambo kyonna. Njagala comment 10 nenga njagala omuntu yenna abadde atambula campaign trail president obadde ko kulales nga mulaba abantu bano bonna bali bogeddeko olulimi lwonna. Okay, mukikiriza never. Kati okulina okukomba essowaani kukuno. Abasajja abo ekibambaza kisolotondya n'okubanga tebalina neemutaaga geemanya abantu abo si bannayuganda. Zentarahamwe za M23 genda okyetegereza bonna bali mu body shape egi yakabano. Genda bonna bali mu body shape egi yakabano balinga batalya, which is not the same kuba police abamu olaba police omunga agezza amatama munene akola atya akola ne bano okuba nti bawo mongazi bali mu body shape egi bonna bukovu busiiwuufu tebulaga feesi zaabo. Lwaki? Kubanga bano basiiba mu ntalo. Abasajja bonna bolaba bali mu masiki bonna ba M23 nga sinakuwa information wano okumanya ngenda kukolera forensic sortie. Bulijjo mukimanyi bulungi nnyo nti abasirikale bale babagoba abantu ku makubo babakuba embooko bakola buli kye balina okukola. Naye ekisinga okuswaza olunaku lwajjo president yadde Entebbe wadde wakasirikale akataategedde oba tebakagambye oba kadde kaloza kasobola okutambula ne katuuka ku platform president bwe yabadde abaana bye bakanyigidde. Naye ku baana bonna abadde mu kunyiga akasajja ako bangambye akasajja bwedda tekava mu kigambo nga kaagala boogezi kuvaawo kawona oluwambule lw'abantu. Kitegeeza nti abantu bano bonna abambala obukookolo these are non-Ugandans. They are M23 abalumba abantu ne babajjako ne bende weera ne bazimenyamenya ne bazoocha. Kikuze kiki nagamba nti bana abantu badde bamajinga eggwanga kati bali against the will of the nation, bali against the will of the people. Yensonga lwaki babendera za Uganda bazibajjako. Mwenna abalabeka video yako gayi yono teriyo musirikale wa UPDF asobola kuyingira mu kulale y'abantu wakati taliyo. Kitegeeza nti ono yalozesa directions n'ava ne mu area of operations nga kaumenta litamusindikiriza agenda aloza asobola okutuuka ku mukulembeze. Okitegedde bulungi nnyo mwakala y'akavubuka ako kaluzinze direction ne kaloza kasobola okutuuka ne ku platform president we yabadde. That's what we call cow mentality. Ulira kaka kankabalage bulungi nnyo. Mu mateeka gayo y'okwerinda ne formation ne areas of operations omusirikale toteekeddwa kuva mu area of operation ne formation gye bakuwadde. It is very dangerous. Oh no, olwokuba is a non-citizen yavudde mu formation ne area of operation yegenza okwesanga ali mu bantu kubanga yetamanyi kiki n'ennyindo ogirabye. Zino ennyindo si zaffe, njala weetegereza ennyindo. Enyindo jiraba abo si baffe bano ba M23 zino ntara hamwe enyindo jiraba yiyo bano bantara hamwe kyovula nti akweka face nezembe empanvu ezibalinga embayi za muwogo bano zino ntara hamwe za M23. Okitege tosobola kuluzinga direction oyingira mu crowd y'abantu bo omulaba.
tugere ku information eyatulese mu sector eyo mu wing eyo. Ulira bulungi nnyo. Njagala okulopera omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu nkutegeeze nti ensonga zino ziwulirize bulungi nnyo. Buli musirikale gw'olaba ng'ataddeko akakookolo obanga yambadde face mask ng'ali mu yitumu ya SFC ng'akutte mundu alina beneti alina ebintu bigendererako bonna basirikale ba M23 beba abayekera beba aleeta yensonga lwaki balina excessive powers ezikuba omuntu yenna n'okuwamba bendewera n'okuyita ku limiti balina okuyita kubanga they are against the will of people, they are against the will of the nation. Yensonga lwaki mala akavivuddye magende katambi ngende obalaka nga bali mu kuwa bendera za Uganda. Kati Mr. President njala kutegeeza abasajja bano bonna tebaddamu kuli batakuli wa SFC bonna ba M23 n'ekibakwekesa face kubanga tebaagala face zaabwe zibeerere well recognized public ezimanye kubanga kijja baletera obuzibu. Yensonga lwaki bakolera nnyo bukookolo omuntu ategeera tosobola genda kulwanyisa bendera ya nsi yo. So Mr. President yagadde otegere nti be basajja bonna efujjo lyonna bakola ne bogamba nti mukutteko omu ne bogamba nti mukutteko omu temugenda musangana details zaalina. Njagala mu kikolengo njagala mu kikole lunaku lumuzi nnako esigadde mukwateka akasajja aka nga kakolina ekintu ekikoki mukwata akasajja nga kalina ekikolobero kye kakoze ku munansi mukakwate mukadisaminge mukakebere mukasangana ebikogera nti muna Uganda mujja gamba nti nimba. Kati zino ze incidents bbiri zenjagala otegereremu. These are non-Ugandans. Eyasooka omusajja yakwata omusajja pichipi namujjako bendewera eno incidents mwadi nagikwata nagenda mbanne beyali alowooza nti banne wano kyemutaategeera yasooka n'agenda mbanne wano kansooka enkazizeyo katono wano bw'amala okubba bendera eno yakuloosinga n'agenda mu gurupu y'abasirikale ba indigenous. Abasirikale ba indigenous ne baddukawo olw'okuba nti amenye etteeka ajjawo bendera y'eggwanga. Mula bulungi nnyo ba indigenous nga bagenda muddukako ne bamwesega kwe kukyusa direction n'agenda ewali emmotoka. Njagala mukeetegereze bulungi nnyo. Njagala mukeetegereze bulungi nnyo. Tebaba ba forensics ya VDN. Bw'amala okubba bendera n'agenda ewali ba indigenous. Ba indigenous bamuviira kuba baategeera nti ekikolwa kyakoze kiri against the law and the will of Uganda. Kaakano n'agibbako awayolekedde ba indigenous obali ba indigenous bonna balaba immediately ne baddukawo bonna ba indigenous baddukawo. Nasala nadda kube nasala nagenda mu direction endala nagenda mu direction endala. Ndozo omulaba asaza agenze mu direction kubanga ba indigenous bamulaga nti kyakoze kimenya amateeka tebakkiriziganya nakyo. Lwadde tulubusa olunaku lwajjo Entebbe kulale president gye yakubye abasajja bagobye abaana balenza bali ne bendera. Abaana ne bayingira mu supermarket, abasajja ne bayingira mu supermarket n'obusungu ne bakuba buli ekyabaddemu ne bamakinga sure nti bendera bagijja ku mutwe badde agikutte. Ovotya mu formation ne area of operation n'ogoba omuntu n'oyingira mu premises z'omuntu n'okwatiramu n'omuntu n'omukuba n'omuggyako bendera kitegeeza nti information gyenkuwa eri well coordinated. Kana akatambi mwakalabye kembadde njagala obbannyonnyola obulungi. Obalaba
solido n'emiko naye nga basinga babadde na solido bane Nikwache hapa. Wana waneba kono. Olaba nabono. Naboy. Wana yeba kakira yajukira bama. Do you know those people look scary? Manango na wada oyana soza pista wade muduga. Labo oli aliria kuba omusajja ku mutwe era omusajja kuba omusajja ku mutwe kino kirina bisikayo kibisuulasuula mwana ne junior yageze wa Bobby yasazedde okubo n'agenda Olaba wa pistol uli, omulaba wa pistol uli wali eri. abadde ali mu kookinga amusoze namu Amusoze mu yiyo nawe. n'okwata pisto n'ogikusa omuntu ku mutwe Ndaba nno watutadde mu lwa. Aka dawali. nabadde setegereza video mu nkomerero yaayo abasirikale bana abayita abasirikale ne mugoba omuntu omu ayina bendera imagine nga ayina bendera ne muyingira mu private property ne mulumbamu omuntu ne mumukuba ne mumusotta nga mukubisa solido ne mmala ne mujjayo oba byambe bimwamufumise tetunafuna report ku muntu oyo enamba yange eri public omuntu yenna bitundu by'entebe nanyini supermarket eno munoonye omuntu oyo mumpe details ezimukwatako n'embeera mwali omwana obanga yattiddwa oba yafumitiddwa ebintu bino bigenda mu International Criminal Court mbeegayiridde enamba yange eri public yenna aina information ekwata ku muvubuka oyo oba abavubuka abiri bakubiddwa njagala mumpe current situation gye balimu okusinzira ku ngeri gye bamukubyemu oba amufumise biso kubanda yo gabasimba bamukuba pisto waddewo gyala mwetegereze nnyo mu mulyango guli omusirikale asembyeyo akubye omwana w'omusajja engeri gyamukubyemu azifu nti akuba kiti so ye information gyenkuwadde wali these are non-Ugandans these are M23 abatayagala kuba identifying faces zaabwe kimenya amateeka omusirikale yenna obutaba nalinnya ku saati yo kimenya amateeka omusirikale okwambala akakookolo kimenya amateeka omusirikale okuba omuntu kankuddire mu vidiyo eno enamba yange eri public abantu b'entebe mwenna abamanyi omuvubuka oyo abavubuka bakubiddwa njagala current situation gye balimu eyo case tugenda giwa baseparatire Museveni ne banno mujja providinga ku bantu abadde ku entebe be mwasindisa okutulugunya bannayuganda baani bano kankadde zikubambadde wabweru kalema omukwata balamundi no ne bakuba kati kuliko yayiseeko weetegeze kuliko agenda okuyita ku bintu waggulu wagweri sayidi eri ey'ebweru kati kuliko agenda okulinnya abweri mu mulyango eri mugenda mulaba
kati kuliko agenda okulinya agweri wabweru kuliko agenda okugusayirira mu mulyango gufuluma oyo kati mugenda mulaba n'abuuka n'agweri n'amala omulinnyalinya nga bw'asobola kati n'akwata omuggo n'atandika omusamba omulaba oli n'asaba solido n'akuba gumu 2 3 4 5 6 7 8 9 kumi n'asigala ng'akuba musere 10 n'asigala ng'akuba wali we yeekwekedde n'asigala ng'akuba n'asigalira ng'akuba mulaba n'akomawo n'addamu n'akuba n'ajjayo pisita akookinga mukuba essasi n'addamu n'akuba so zamutegedde be basajja ba M23 abakola emirimu gino wabula Simon Byabakama Mugenyi Mberejo, you are still quiet. The Army spokesperson, you are still quiet. Police spokesperson, you are still quiet. Uganda Human Rights Commission, you are still quiet. Everyone is still quiet. Nobody came out to complain or to talk about the torture of civilians who are unarmed. Then you see, San Mabakama came out this week and said that they have opened 62 cases against Robert Kyagulanyi Center of election violences, but they can't comment on the torture of SFC and M23 soldiers. This is a crime against humanity. This is not allowed. Army is not allowed in any civilian elections. Kino kyemukola kikyamu. Tuvuddewo. Bwe tumala okuvaawo agende ku information ekivuddeko. Agende ku information edala. Alright. Mr. President, era nsaba okukulopera kutegeeze nti mukulu Simon Byabakama Mugenyi Mberejo ku information gyenyongera ku yogina kuwadde ejjo bakkiriziganya ne mukulu Salim Sare saako ne Museveni nti baagala 40% of NUP MP candidates to be denominated. Bakkiriziganya nti 40% of NUP MPs candidate there must be denominated. Byabakama Mugenyi Mberejo yakkiriziganya ne Salim Sare ne Museveni nti bamemba parliament abakola ebitundu 4 ku buli 10 ba candidate ba NUP balina okujibwa mu lookaano. Oba baagala oba tebaagala. N'abala bajja bakolako wali musaayo y'okulangirira ebina bivudde mu kulonda babajjemu nga baagala. Nga mbadde mba information nga kino kyakkirizibwaganyizibwako wakati waabwe ne Museveni okukola ekintu ekyo. Naye nyongera okukubiriza muganda wange. Abantu bano si bakitabula nga balowooza. Ate wokakasiza nti abantu bano baana ab'ensonyi mu maaso. Kwe kuba nti ensi ekusiriikiridde n'ekutunuulira nga tofaayo n'okola ebikolobero n'esirika. Mukulu Byabakama, ensi ekutunuulidde ng'okola buli ky'oyagala. Eyita chairman w'akakiiko by'okulonda.
okolagane NRM ne mujjamu abantu bannupo teryakunyegako ekiddako mwagala kujjamu Ssenyonyi twakitegedde mumale mwagala kujjamu president naye tukugamba ffe ensonga yaffe yakutwala mpaka ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'olubereberye we wali essaawa y'okusala omusango ngenda kusula olwalo nga ntaddeyo akatambi k'omuvubuka bamuyita Alimpa Ronald ngenda kateeka ku mitimbagano gyange gyonna ngenda nkusaba owuliriza akatambi ako bana tebakajje mu ddoboozi omanye message erimu lwaki gwe Munnayuganda ffe tetukunenya butamanya wadde tugamba nti obutamanya tebukugisaako musango obutamanya nti eggwanga abalijjamu si bannansi si musango gwo abalina okutegeeza baali bakolagane Museveni obutakusomesa buyinza bwo mu ssemateeka abalina okusomesa babadde bakolagane Museveni abatakutegeeza nti obuyinza bukyukira mu kalulu baali bakolagane Museveni tebakutegeeza fe abalina obbategeeza tusanze obuzibu bbazuukusa nti abasajja bali mu occupation abasajja bali mu kumaginga ggwanga lyaffe gwe nkubula otawuli mu information gyenkubiyo omwezi guno nga kutandika eya maging abasajja bali mu kupapala bagamba information efuluma etya kubanga bino bibadde byama abasajja bano baali bategeka okutwala East and Central Africa nga Uganda yensibuko yensimbi ezigenda okukola emirimu gyabwe kati ngenda kuza omwezi 15 omwezi ogw'olubereberye 2026 yessawa y'okusala omusango bakuttira muganda tomanyi Maziikirege yessawa y'okusala omusango bakutwalako ettaka lyo yessawa y'okusala omusango kitaawo oba nnyoko ali luzira kitalya makomera gonna naye nga naawe okimanyi talina musango yazza byekuusa ku ttaka ku misango egitakwatagana essaawa y'okusala omusango yanakuza omwezi 15 banka yakubbako ssente zo n'ekubuzaabuza 15 essaawa y'okusala omusango bakuttira kitaawo bakutwalako buli kimu kyonna mu bulamu tewafuna bwenkanya mu kooti nga 15 kwe kuddamu okusumula fayiro zonna ezaasibwa mu makooti emyaka 2-3 nga tegivuwa nsala gwe wenna bulijjo ayagala okumanya ani abadde atta abantu okuva mu 1996 n'okutuuka olwaliro ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'olubereberye 2026 yessawa y'okusala omusango abadde baagala okumanya ani yatta Muzaata ani yatta Kizito ani yatta Lwanga ani yatta Nyakalima ani yatta buli gwe batta yenna nga lipooti eganya okufuluma ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'olubereberye 2026 wagenda okubeera ensala y'omusango gobadde okimanyi nti mu kooti za Museveni mulimu emisango egimazzemu emyaka 3 emyaka 2 emyaka 10 emyaka 8 nga tegiwanga nsala nga ne fayiro zaabula gobadde okimanyi nti abasajja n'abakazi Abaganda bali makomera abatalina misango bakola ebituunuukaga ku buli 10 gobadde okimanyi nti Abaganda abasinga obungi baziikibwa mu bibira nga tebamanyiiko obuyitire nga bagenda abawamba nga temumanyi nti omusajja waawo yabula tekikyamanyi gyali omwana waawo yabula tekikyamanyi gyali byonna ebikolo bibadde bikolwa Museveni kati olunaku z'omwezi 15 omwezi ogw'olubereberye yessawa y'okusala omusango buli kyonna ekyafa nkujjukiza muwoomerwa emmere muwoomerwa omwenge muwoomerwa okwepiica muwoomerwa okulya ennyama muwoomerwa okukola buli kimu kye mwagala naye ku nsi ya Uganda teri Munnayuganda alyawomeddwako kye bayita democracy olunaku lw'olifuna democracy mu nsi yo ng'akola ojja kunyumirwa obulamu era ojja kweyagala nnyo nga buli muntu yenna akuzzaako ekikolobero ekkooti erimu amateeka egenda kukusala omusango ffe ekitulwanyisa nsi kubeera mu mirembe n'amateeka kukola ekitulwanyisa omunafu atalina ddoboozi ekkooti emu eyimirira afune eddoboozi ekitulwanyisa omuntu eyabbibwa afune ensala ng'emuwa ebintu byamubbibwako byonna bigenda kukolebwa ennaku z'omwezi 15 omwana wamuteekamu ssente ze z'obulamu ng'osuubira okufuna omulimu n'atagufuna olw'okuba nti Abanyarwanda baagutwala ng'ennaku z'omwezi 15 amagye gayina kukola era gayina kuweebwa ekitiibwa Bannayuganda galuzinga respect olwa Museveni nga 15 poliisi egenda kuddizibwa ekitiibwa kyayo amagye gagenda kuddizibwa ekitiibwa kyayo kooti egenda kuddizibwa ekitiibwa kyayo amakereziya emizikiti amakani buli kimu kigenda kuddizibwa obuyinza bwakyo ng'omusumba bw'ayimirira okwogera ayogera nga talina agenda mmotiisatiisa
Masheka bwayimira muzikiti okwogera agenda kwogera nga teri agenda mutisatiisa. Omulimi bwayimirira okwogera abayogedde ku lwensi n'abantu balimira ne baliisa abayogedde. Omusomesa afune emirembe gye. Omusawo afune emirembe gye. Emisala gye gire mu budde. Neeyawula looni bakutwalako ettaka lyo banka ejja kuliza. Manerenda go yabba kwolwo omusango genda kusalwa. Ngenda kusaba kwata akaluluko. Ng'ennaku z'omwezi 15. Ku ssawa 11 ez'okumakya. Enkuba ne bw'eneeba etonnya etya. Ne bw'anaaba Musisinga yazze. Keera ku makya tukozesa obuyinza bwakuweebwa. Tulinde Kyagulanyi Ssentamu. Okuma akalulu genda obeerewo nga bakaggulawo. Okalonde. Okakume mu meters 2. Bakabale. Celebrating. Tebaayo muntu n'omu akutiisa. Nakugambye tulwanyisa bamenyi b'amateeka ffe tuli mu mateeka nkikuddiramu. Protect your vote on election day or on a polling day. It's under the constitution of Uganda. It's your constitutional right. Tewali muntu yenna akugana agenda ku makaluko. Kaabere bishop, kaabere kitaawo, kaabere nnyoko, kaabere wa poliisi, kaabere wa magye. Omuntu alina obuyinza essawa zino bagiyita ssemateeka ekugamba olina okubeera meters 2. Atakupangirisiza nnyumba akyakugamba odde waka. Bakugenda Museveni twamubaaka lwaki tabeerawo n'abantu be ntukuuma akano bali makabba. Muganda ngenda kugamba kukozesa obuyinza bwo. Genda olonde Kyagulanyi ye munnansi yekka. Nga bw'okimanyi nti omuntu alumirirwa nga alina ekigendererwa Kyagulanyi alumirira ensi ye kubanga munnansi. Museveni tagenda kulumirirwa nsi yo kubanga si munnansi. Muzebuze talina nsibuko yonna mu Uganda. Naye omugamba Museveni yimirya ku State Square yatambula ng'Omunyarwanda tagenda kutambula kubanga akoma ku ye. Buno obakanjala mbusindikire family ya Museveni. Kamalina okugamba kitabo kye. Jeno Sali Musare akandanako George afutubadde ndamukekere sawa zino. Muhoozi Kanyirugaba manyi kuno ndaba. Janet Kataha Museveni kennyini. Natasha, Diana, Patience, Sodo Kaguta, n'abalala ne bazzukulu baabwe ono bakanjala bo baweereza. Omusajja oyo gumuyita muganda wammwe. Omusajja gumuyita kitammwe. Omusajja gumuyita jjajjammwe tabaagala. He doesn't like you. Lwaki? Emyaka 4 ng'afuga Uganda. Tataddeewo nkola yonna yakukyusa buyinza mu mirembe. Ekyo kiba kibalekawo mmwe. Kibaleka mu matigga kubanga essaawa yonna ayinza n'obutazuukuka. Ono nkiddamu. Ono buyinza okera ku makya nga tazuukuse. Kamukuzannyire wano. Ono buyinza okera ku makya nga tazuukuse. Ono tasobola na kweyambaza ssaati wadde okugolola omukono. Ayinza okera ku makya nga tazuukuse oyo. Tasobola na kweyambaza ssaati. Oyo asobola okera ku makya nga tazuukuse. Oyo asobola okera ku makya nga tazuukuse. Embeera gy'ali bw'aba teyasobola kuteekawo mitendera gye demokrasiya kukyusa buyinza aba baagala. Waatayagalira kitaawe amuzaalira ddala Kaleekyezi n'atabamulaga. Waatayagalira stepfather we Kaguta. Waatayagalira nnyina Esteri Kakokondeka. Mwabaagaliza ki? Nga bwe yandibadde agamba nti abaleka mu nsi muno. Gy'akoma okutulugunya bannayuganda. Buli kikolobero kyonna bagenda kissa ku mmwe. Gy'akoma okutulugunya n'okutta n'okuchunya bannayuganda ekikobero kigenda kudda ku mmwe. Kitammwe asaasaanyiza bannayuganda okwetoola ensi yonna nga banyeevu. Temulina mugenda kuddukira mutagenda sanga bannayuganda. Ogenda mu Amerika bannayuganda bayitirivu. Balina mu ofiisi ennene. Ogenda Canada bannayuganda bangi balina mu ofiisi ennene. Bali mu poliisi, bali mu magye, bali mu migration.
ogenda gende Bungereza bana Uganda bali e Bungereza bali mu police bali mu migration bali milimu jonna mugenda basangayo as well mugenda genda mu Europe mugenda basangayo mu East Africa bana Uganda mugenda basangayo mu South Africa mugenda basangayo mu West Africa mugenda basangayo eri abantu abali n'obukyawe ku Museveni nesinga badde akwata eddakiika emu n'alowooza ku baana bagenda okuleka ne bagenda okuyitamu yandibadde awaayo obuyinza ng'obudde bukyali lwaki ffenna tuzaalibwa ne tuyita mu adolescence age nga ne buweesiga akazigo kakugendako ne waliwo emyaka egituuka ng'embugubugu zikkubye zigudde nga ne buweesiga make-up takyajaako nga tokyasobola kudda myaka egyo gy'emyaka gya kitammwe mwali ebintu biganye Museveni yajja nga tasobola dde okugamba nti alina gwe yeekwekamu nga darlings nnyo bamusimbira ebitooke bamuwa buli kyetaagisa okuweebwa bw'ayogeranga ensi ewulira bw'olabanga omuntu yenna yali ayogera omuntu n'awulira nga takyawulira manya waliwo ekiwunya kitammwe yajja bannayuganda bamwagala nga bw'ayimirira okwogera teri munnayuganda ddamu Museveni yakolanga conference ku lukalu lwa Africa ng'ayogeramu AU nga tewali addamu ani akyasobola okuwuliza kitammwe bannayuganda baatulugunyizza essaawa zino ne mutuuka okubanga gye mwali musuubira nti yemmeka yammwe embalala busheenyi wa yonna omusajja muvubuka munnayuganda agenza akokomboddeyo obuwagizi mulowooza mugenda sigalawa ne mujja mu Buganda ne babalimba nti Buganda yammwe nga mukimanyi temwenadde omuwagizi wadde omulema ne mutasobola kusensinga nti waliwo ekintu ekikyamu stiru kitamu bakyamulimba nti alina amaanyi olw'okuba nti asanga abantu campaign trail naye ng'eno amagye gakuba abantu eno amagye gajja abantu ku ttaka eno amagye gali mu kunyinga abaana abandi buli maawa eno amakooti gali mu kujja mu bantu mu kooti eno bakama ali mu kukola vulugu mulowooza ekifaananyi kitammwe kyabasiigira abaagala waatayagala nnyina amuzaala waatayagala kitaawe amuzaalira ddala gweyattira waatayagala step father we Kaguta gwakusimira musingi ki Natasha Diana Museveni akusimira musingi ki Patience Museveni akusigira musingi ki Muhoozi Kanyarugaba tuulaawo weerowoozemu ku myaka gy'olina kitaawo musingi ki gwakusimira naye weesimidde musingi ki sali musalo weddeyo gino emikolo tegiwera bagiwoolawoola dda n'olubuto lukulinga entomu y'akasasiro naawe osigaddeko nnaku ntono nnyo abaana bo balekedde musingi ki mujjukire nti ensi ekyuka ensi si ttaka nti lisobola okuba nti teritambula ensi etambula emyaka 4 mukulukuta bannayuganda mubafuga mubatta mubawamba gwani yagamba nti bw'owamba abawakanya ne bakendera ani yagamba nti bwotta abakuwakanya ne bakendera ani yagamba nti bw'olumya abantu obavu bagenda kukwagala ani yakugamba nti bw'otandika okujerega n'okutandika okuyisa olugaayo mu bantu bannansi obaawulemu kigenda kukwagaza ma tekijja kusoboka obudde butuuse kyekiseera mwekube mu mitima ng'ennaku z'omwezi 13 tezinnatuuka otherwise ekijja kigenda kubeera kika tetwagala mbw ate we are very sorry tetwamanya mumanyi buli kimu kimanya Patience oyina ekkanisa mwoyimira n'oga nti praise the Lord n'okawo obuzigo bw'ekirogo ng'osoma bayibuli naye nga tasobola kugamba kitawo publicly enough is enough gye netokera ku makya n'osoma bayibuli mu galubindi ng'olinganga embalaasi gye batadde ku loole ng'osoma mukazi wa Katonda nga tosobola kugamba bawo nti ekimala kimala okutta kukendedde tuleke okutta abantu Muhoozi oyina history alaga nti ne Gaddafi kennyini abaana be bali mu buwambi tekuli akyasobola kwogera ne muganya okuteeka emitwe gyammwe wansi okutegeera nti ensi ekyuka obuyinza ne buwane mutuula mu nsi Uganda eneeberanga buli kaseera buli mukulembeze abadde addukemu exile which kind of example nga muga nti muli mu demokrasia nsi ki gye muga nti limu demokrasi nga n'omuntu gwe munominatinze muddamu ne mujja mu race nsi ki gye muga nti limu demokrasi nga temwagala muntu abavuganya
Nsijja mugamba nti mu democracy nga muli against the constitution. Nsijja mugamba nti muli mu democracy nga mukyawamba abantu emisana. Ebyokuwa batatomenti bya mu myaka gy'enkaaga, bya mu myaka gy'ensanvu, mu myaka gy'ekinaana, mu myaka gy'ekyenda. Ekyenda it sounds okay kubanga mwali mugante mututereza situation wani mwali bayabayiga. Naye kati mu 2025 okyalumba omuntu n'omuwamba buwambi. Okyakwata omuntu mukkomera n'omuteeka emisango gy'otamanyi nti giyigiri. Oyo democracy ki? Oyo democracy ki? Buli kimu kifu temunda kimu muhozi ku properties zoyina eziri worth $1 billion. Toyina kyogenda genda nakyo ku nsi kuno. Sali musale ku properties zoyina eziri worth trillions of dollars. Tolina zogenda genda nazo. As well Natasha, Diana, Patience, Rwawogo, Jire, ne Museveni kennyini. Oyina billions, trillions of money. Eziri ku offshore accounts, Swiss, Seychelles, mu America, Canada, Bungereza, Europe, toyina kyogenda kutwala na kimu. Buli kimu ogenda kireka. Oye suwani y'emmere n'emmere gy'egy'olya tekyawera kilo. N'akaliko osulamu kali ekitanda kati ky'osulamu kiri ku advise ya musawo kuba nti osobola okufuna ne webaka otulo kuba tokyebaka. Nene mulema okucunya bannayuganda balina okufu. Munnayuganda akulema atya okufuga nga takubuuza nti waliwo disaster mutuwe emmere. Munnayuganda akulema atya okufuna nga asasula omusolo gw'atamanyi lwagusasula asasula musolo ki. Munnayuganda akeera ku makya ne baanyize bakuba endongo n'asinika ebinyu n'akulema okufuga. Munnayuganda akeera okunywa kawalagi n'abeera happy n'akulema okufuga. Mu nsi yonna nkiddamu teri nsi ebadde na mirembe na ssanyu nga bannayuganda. Babeera mikolo gya kwanjula, kufumbiza, kulima, kutunda bintu byabwe, buli omu okukola bizinesi. Munnayuganda atafaayo nti oba ani afuga. Singa ensi eba etambula bulungi. N'abantu okujja mu politics lwakuba nti sisitimu y'emirimu mwagijja. Tewali muntu yandiyagadde kujja mu politics. No. But you invite more people to join. You invite more people to join politics. Kubanga bagufudde mulimu so si buweereza. Kubanga luli abadde abeefuza bajjanga gaba service to their country. Kati politics mufudde mulimu. Nti n'abantu ababbi bagufudde mulimu. Mutereze ensi eyo ng'obudde bukyali. Musigaze ennaku 10 n'ezi. Musigaze ennaku 2 mulumu okutereza ensi eyo. Bwe mugaana eno video bajja gijjayo. Wadde njogedde mu Luganda eyinza okuzannyibwa ku CNN, ku Al Jazeera, ku BBC nga baginterpretinga ku bigambo bya njogedde bino. Ekyo kyo kibagamba bajja gibazannyira nga baginterpretinga nti omuvubuka ono ng'ennaku z'omwezi 24 ng'enkeera Christmas 2025 yabagamba ebigambo bino mwagala okuwulira. Muhoozi tolina kikuwambisa muntu. Tolina kikuwalanya muntu genda munyiga buli maawa. Tolina kikukwatisa mwana mulepinga. Tolina kikukwatisa mwana musiga sirimu. Salimu se tolina kikukwatisa bantu bajja ko mataka gaabwe. Tolina gyogenda gatwala. Mufune mwensa. Mukyuse gwanga mirembe. Abantu bali mu diaspora maze byakana baagala kudda waka bakooye. Abaana bali Middle East bali mu detention centers. Kuba bagenda otuuka ng'ekiriyo kirala. Abaana bali Dubai basula ku street. Abaana bali basula mu deeka embeera eganye. Yajjama nti agenda kufuna omulimu gumulemye. N'ezimu ze wakata zirina. Omuntu neewola akasente ajja akole business te kanso neemulemesa. Revenue neemulemesa. Gwanga ki? N'omuwandiiko wa police n'omuteeka mu system n'amala emyaka 3 nga tazimbyadde ekiyi kimu. Nga tasobodde asomesa omwana ku university. N'omuwandiiko w'amagye n'abeera mu magye emyaka 3 nga tazimbye ennyumba. Tasomesezza dde mwana atuuse ku university. Ne bazadde tebasobodde kufuna mulimu. Gw'omusuubidde bw'agenda okukadde wagenda funa ki? Agenda kubeera waaki? Kintu ki kyemuzimba? Kintu ki kyemuzimbira eggwanga eryo? Omusawo n'akeera ku makya n'asoma. N'atuuka okujjanjaba eggwanga n'engatto n'egwa ssoole. Mwenna mugende mu malwaliro ga Uganda aga gavumenti mutunulire abasawo engatto zaabwe ziba zaagwa ssoole.
gende Mulago, gende Kawempe, gende Kiruddu, gende ne mu referral hospitals or district referral hospitals otunula basawo bonna engatto zaabwe zaago olubege kubanga tebalina busobozi. Abera mu kajaketi kamu ngendo kajjudde inki akala kalimu ebituli musajja tuyewuba ne fayiro ku fayiro. N'abantu bakola ensobi. Omuntu atateekeddwa okubanga tanyige, omuntu ateekeddwa okubanga afuna ssente ze anytime. Beba ne wono wammanga. Kuliko omusomesa kubanga akozesa obwongo bwe okusomesa abaana b'eggwanga. Okukola research. Jukira omusomesa takoma kusomesa busomesa. Omusomesa ali exemplary atya. Nti omuzadde bw'amala okuzaala omwana, empisa z'ayize mu period eyo ziba z'abazadde. Omwana bw'agenda ku ssomero ate abeera mu mikono gy'abasomesa. Abasomesa empisa zabayisaamu n'abaana ze bakuliramu. Kati abasomesa naturally kiba tabakuza mu myaka. Omusomesa bw'amala okusomesa alina obbawayo kajjooko okuba buli ebisitoli bigatta ne bitagatta okubasanyusa. Bw'oba tomusasula agenda guluminga atya abaana. Tugenze ku musirikale. Omusirikale kimufuula omusirikale is to serve his nation. Okuuma constitution n'okuuma border za Uganda. Nga naye asuubira nti agenda funa benefit. Asasula omusaala, asevinga sente mu NSSF, naye asobola okusomesa abaana n'okwebezawo ng'omuntu. Bwe mba temusasula nga n'akusula mu tenti talina kyakulya, omusajja oyo agenda kwogera ate ku lw'eggwanga lye. Era agenda kulowooza atya. Agenda kudetectinga atya enemy we Uganda. Obusugu bwonna alina buzza ku munnansi kubanga alabanga munnansi yamulemesa. That is wrong. Omusawo alina okusasulibwa mbulde. Lwaki? Alina okubeera nga ali mentally stable. Nga alina okupayinga attention ku mulwadde. Aleme kuwandika ddagala fu. Aleme kuba mulwadde empiso mu kifo kikyamu. Aleme kumeesinga kuwa mulwadde eddagala fu. Niye omusawo batomusasudde ssente. Landlord ya mbanja. Banka loan ya mubanja. Buli kimu kimubanja naye ku mulimu tebamuwadde ssente. Gw'osuubidde nti abantu abali mu ddwaliro abalwadde bagenda kufuna service ki? Abantu abasinga mulowooza abantu abafa mu ddwaliro bafa batuuse okufa. No. 70% abantu abafiira mu malwaliro mu Uganda ekibatta poor medical service ebaweebwa amalwaliro naddala abasawo. Akiwakana wandiikawo mu comment tikyenjogedde kikyamu. 60% bannayuganda bafiira mu malwaliro tebafa nti ebadde entuuko yaabwe. No. Poor medical service ezibaweebwa abasawo olw'ensonga abasawo balina ebizibu mentally kubanga tebasasulwa bulungi. Ajja kukuba eddagala ekyamu, empisa ajja kukuba enkyamu, olya bulungi nnyo. Kiyandibadde alowooza mu bulwadde bwe bwetegereza obulungi tajja kufuna budde bwo kubanga omukyala alese talina mmere. Landlord yalese amubanja. Yakataliiko, TV teriiko, engatte egudde olubege ne kandawo yakamazeemu wiiki takooza tewali sabbuuni. Omwana bamugobye ku ssomero. Tagenda kupayinga attention ku details z'omulwadde. Kyenvudde nti abasawo abalwadde abasinga obungi okufa mu malwaliro ga Uganda tebafa ndi kuba batuusizza okufa. No. Poor medical services ezibaweebwa amalwaliro ago olw'abasawo kubanga tebasasuddwa. Akiwakana jangu wandike comment wano. Akiwakanya jangu wano. Eyali atuuseko Mulago yagala kutegeera kye nkugambye. Gende Mulago ku zombi 3. Kiruddu, Kawempe ne Main Mulago. Ogende Kazolite. Namukwano gamuyita Afande Magemeso. Afande Magemeso yafuna emergency. Bamutwala nga yalooza mulwadde nnyo. Afande Magemeso agenda okutuuka kuli faalo Mulago. N'abuulira abasawo ekimulu bamugamba gwe tijja ng'omuwadde omukazi. Nkutwaleko olaba bali obubi. Omusajja Afande Magemeso bamugulira ku Kazolite ward nga waliwo abafu be baleeta bagudde ku accident bafeenya abalala basirise busiiso olw'obulumi nga n'abasawo tebaliiwo bataddewo bapanze nga myera
mu Casualty ward. Eyali azzenga naye aluma yagamba omusawo ali osanga Casualty ward baba amponye kangende yadde wakane kibadde kimuluma kiwonye. Gwobo yagala kumanya nti ensimbi. Abamulirako ennyo temulwala temugenda mu malwaliro. Lw'oligenda mu ddwaliro lw'oligezaako okwekuuma lw'oluvumirira eggwanga lino lw'olitegeera nti abantu bayiyi. Muganda wange musituke. Sente zonna ezirina okujjanjaba abantu ziyita mu national budget every year. Zonna sente zino zikola mulimu ki? Buuza Dana Atwine, buuza Minister wa Health, ombuuze sente ze bateeka mu budget lwaki temusasula basawo. Buuza Janet Museveni, sente ze bateeka mu education lwaki temusasula basirikale, lwaki temusasula basomesa. Buuza Muhoozi, budget ya defense efuluma buli mwezi ne supplementary lwaki temusasula basirikale. Kati kando kuvire ku ntono. Muhoozi Kanyirugaba ne bannayuganda akamba tegeeze. Baganda baffe essaawa zino batwalibwa Somalia. Mubadde mu kimanyi nti Museveni waliwo abasirikale be batwala nga bagenze ku Kicuba. African Union nga tebamanyi, UN tebamanyi, n'Amerika tebamanyi. Tembeeramu wakabano n'ogufu. Mubadde mu kimanyi nti Baganda baffe ba indigenansi bateekebwa ku nyonyi bwe batwala bakole ekicuba. Somalia ng'ovuddeko UN bemanyi ne African Union eriyo abaana abatikkibwa ne batwalibwa abasirikale ba indigenansi ne batwala alaba batundamu Al-Shabaab nga tebamanyi. Sente baziwa Muhoozi on monthly basis. Muhoozi sente n'azizza mu bibye. Sente baziwa Salimu Sale n'azizza ku lwe ne baziwa Museveni. Abaana abo ne bafa ne babaziika. It is on record ntukiddwa family zisukka mu 100 nga nkyakola research ng'abaana abo bebaabula. Bebaatwala Somalia, bebaatwala Central African Republic, bebaatwala South Sudan nga baabula. Kati abaana ba African Union abaliyo ne UN bemanyi bamaze emyezi 7 tebafuna sente. Gobadde okimanyi ne ambushi ze babattira mu Sudan, South Sudan ne Somalia, ambushi zibeera wade coordinated ne Muhoozi ne Museveni nga baagala ku reducing number y'aba indigenous. Gw'ongamba otyo omusirikale gwe wa training n'omala ku kale kitono nnyo obukadde 2 obukadde 3 n'omuwayo affe ebintu eby'ekikulanga kubanga mulina mission yammwe eyamaging the country muligatirifuka eggwanga limu. Bakulu mutereze mukoze ebikolobero bingi. Ffe tulina ensonga lwaki twogera ebintu bino. 1, teri agenda byogera. 2, tulina right. 3, singa twogera ekintu ne mujja ne mukikola ekyo mba sina budde bugenda kidda mukyogera mba mumaze okundifeetinga. Museveni, if you want to diffuse me, Museveni, if you want to diffuse Robert Kyagulanyi Ssentamu, if you want as well to diffuse Ugandans, please leave Uganda in peace. Because right now we can't even direct you to do things which you failed to do in 40 years. You can't do anything again. The only thing you know now is to resist. Your resistance is going to cause commotion and chaos in Uganda because you fail to understand. Gutosobola kungamba nti owala na kyama mugamba nti simanyi alinze byengedde bibyo mu Uganda inamu ekyapa nga okuva mu 10 wejira ngo inamu ekyapa. Mineral resources zoli n'omukwaya yulirako. Mineral resources abazungu bazidi marketinga during the colonial rule time. Ladies and gentlemen, Museveni kyalimu era tebaddamu n'owuli muntu inanga akulimba. Natural mineral resources zonna ziri mu Uganda zaali marketingibwa during the colonial time. Era zonna buli gavumenti ebadde ejjako ebadde ezina mu akayivu yaazo ng'erinda kufuna funds kuddamu kukola kusima minerals. Naye ekizibu ekiriwo nti Museveni yabawa time kusetolinga kusima minerals ezo.
bulijjo mwebuuza lwaki Museveni agati minerals kubanga teyawa bakulembeze balala time kusetolinga kusima minerals ezo 1966 batandikirawo buvuyo buli government yasetolingangabo nga tebalina budde bukebera mu archive abazungu baleka kebera nti minerals ziruddawa ye bwatandise mu 1996 olwokuba nti mu government archive zonna ebintu byaliyo bajjayo bujja ngamanyi ettaka ejiri mu golodi ndoliri mu diamond guno musenyu guli bweguti guno guli bweguti eno mineral eri wano buli kino kiri wano nga bakime kiri ku mpapula ompulya bulungi amafuta gali wano gobadde okimanya amafuta manyi gali egundi manyi amafuta gali mu Bunyoro wano amafuta gali mu north wano amafuta gali mu west nayo amafuta gali egomba golodi ali egomba kuleke wamala kulika amafuta in fact amafuta agasinga obungi gali mu Buganda gende kayunga wali amafuta buli lwola banga omunyarwanda watutte ettaka alitutte mmanya nti batudde ku minerals eza Uganda so mu 70 yawa bakulembeze balikozesa chance ya ku exploring minerals zino oganga okufunamu ye bwe yamala okulaba nti yalimu n'akulietinga kayita peace oba stability okusima kyavaziite ezize but minerals zino zaaliwo during the colonial rule bazimapinga ne baziteekawo nga Uganda ekyagisa part of Africa kyemutamanya abazungu badiscovering ebintu bingi nnyo one tuyina natural mineral resources twalina ecosystem nga teri mu nsi yonna ndowooza yali ejenkana lya Brazil and Amazon nga tuyina fresh water lakes nga mu nsi yonna kizibu ozisanga mu Uganda nga teziri solote nkiddamu fresh water lakes zenyanja ezirimu amazzi nga teziri musenyu oganywa nga togakozeko kintu kyonna nga ziri mu Uganda nga tuyina omugga Nile ogusaavinga ensi yonna era nga omugga ogwo singa twalina gavumenti ezimanya amateeka twali tusobola okuwaabira Bungereza nti yakozesa olukujjukujju netutwalako rights zaffe buli nsi yonna ekozesa Nile erina okusasula revenue kubanga amazzi gava mu ttaka lyaffe gayitako mu ttaka lyaffe okutuuka gye galaga baali balina okusasula omusolo as a must but nobody gave the previous regimes to settle to use the natural mineral resources Uganda zerina bannayuganda okugaggawala. Secondly, omuzungu agenda okuva mu Uganda yamanya nti omuntu yekka asobola okubaletera obuzibu okudiscovering ebitundu bikozesa mu nkula entuufu yali Muganda n'amuteekamu obuvuyo bwonna up to now. Kwe kuleeta Museveni abakolera emirimu gyabwe. Okitegedde bulungi nnyo? Kati era omuzungu okutuuma Uganda part of Africa, their babes nga ku Baganda abali mu Buganda, their hospitality, their hospitality, their creative, bachita engeri bachita kuria Baganda are very creativity nkugambye hospitality yesooka creativity, welcoming, rich in culture, bali mu center wakati welcoming abantu tebasosola bagenda okombining ebintu byonna ne mineral resources basanga across the country bagamba this is the part of Africa. Ne history ali deep ali letinga ku Bible ejo sijja genda basumba bali batwala yolla nga akulaga bulungi nti the fact is Eden gye bali boogerako eyo mu Bible, Eden yali Uganda era nga Eden eyinza okwebezinga ebiri mu Lake Victoria byonna yali Eden. Eden gendo kinonyerezeko mu deep history of Bible gwe tebakulya Eden mu Eden sime yali Israel sime no Eden yentuufu mu history wa Bible ali mu Uganda ngere sibuko yayo bye bizinga byesese n'amaziga Nile baga Victoria
eyo deep history temujja mutegeera nange sijja mugenda munnyo nkuwaddeko just katono nnyo okitegeere kati yensonga lwaki Museveni akola ebintu bino history yagala mwewandiika kunenga talina buyinza bogamba Kyagulanyi tayagala byengedde byajjajjaawo. Did Karechezi came with anything in Uganda? Did you come with anything in Uganda? All minerals belong to Uganda, and we are the Ugandans. The reason as to why you fear to hand off power, because you know we are going to start questioning you. Who the hell are you? Where do you come from? Where is the education system? Where is the education background? It's not there. Teliakumani. Chotia. Kubanga mukimanyi abantu bagenda babuza ebibuuzo. So awusigenda agenda njagadde okuva kuba mpitiddewo nnyo in fact nandazeewo na nnyo kyembadde saagala kukola. So Museveni ne banno temuddawo ne mutala lindako kati kansooke mbaze nyine kana akabi akazambi badde nakirabidde okukazanya. Oh, Yesu Kristo. Ono mukyala omuyita Namayanja njagala uliza statement ze yakoze then nkakolemu forensics relating on the information gyenkuwadde kati njagala ulirize akatambi kano okomukyala Namayanja wa NRM yali wa DP nkiddamu omukyala ono yali wa DP NRM ne mukyusa nangira mu NRM mkinangira mu NRM njagala ulize byayogedde ngagamba Uganda is for Abuganda is from 7 na kumenyera reason as to why Uganda yachi ya Museveni ndio kemo kwatemu ulira NRM zerina mu Buganda zezo komya mu Kabaka bwa Buganda ntinga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo ate si kutula ku butuuzi naye Namulondo neekuumibwa nga NRM si yali ejjeewo Obwakabaka naye nebukomyawo ezo gains ezisooka ekyokubiri nti n'ebimu kubiriziddwa ng'olubiri yali barracks y'amagye NRM negikomyawo Bulange nakyo kyali kizimbe nga kyamagye ettaka square miles 305 ezakomezebwawo byonna ebyo tubibalanga gains district headquarters n'amagongolola mangi gali ku ttaka lya Bwakabaka bwa Buganda ebyo byonna byaddizibwa so ffe nga NRM tumanyi nti olugendo lunene olutambuddwa byetutuuseeko bingi twagalira ddala obikuuma ebyo n'ebibulayo era bijja kujja era bimanyiddwa kubanga ne MOU eyasayiningibwa ebintu ebyo bigenze bikonebwako bingi kakati ebyo ffe kwe tusinziira okugamba nti gavumenti eno yakomyawo Obwakabaka tesobola tekulemererwa kumalayo ebiba bibulayo ekyokubiri eby'abantu abakwatibwa bakwatibwa tetusobola kyogera kikungu kuba buli omu aba n'ensonga ze ensonga ezo bwe ziba nga ziri mu mbuga z'amateeka era zigenda kukwatibwako emu ku emu oba kyenandiise case by case basis era nga minisita w'ensonga z'omunda atutte ebbanga nga annyonnyola ensonga zino ne mu paalamenti zendooza nti kigenda kwongera okukolebwako ekyettaka era still gavumenti y'NRM ye yasookera ddala okutaasa abantu ab'ebibanja ng'eteekawo etteeka the Land Act nti senga etteeka eryo teryaliwo bwe twogerera kyandibadde ate kibi nnyo n'olwekyo Land Act okusookera ddala etaasizza ab'ebibanja. Alright, oyo omukyala gwe bayita Namayanja kati mukyala Namayanja kankola kuviire ku ntono manya Abaganda tugamba nti ataala okutambulire wattu akusibira y'amenvu nkulamusizaako mukyala Namayanja kanswenti oli bulungi ebigambo tubiwulidde byoyita gains naye njala kugamba nti nyini kakomo wattu bw'abakakusaba okamuddizanga
Kubyogedde byonna tekuliko kintu kya government ya wakati. Byoyogedde byonna bintu bya Buganda. Ebyali byawambibwa abasibira mu bbwa. Namanja nyongera okujjukiza n'obwetwazi bw'eggwanga Uganda bwasasulibwa Ssekabaka Frederick Luwangula Edward Muteesa. Mukama wa Museveni gwe yeetaba mu kutta n'okuwaŋŋangusa. Obwetwaze bwa Uganda kye tuyita independence mu 1962 Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yasasula independence ya Uganda £50 egya paundi mu cash ng'atavudde mu nfo. So mwogerenga mumanyi history. Gomukwano gwange ali kuno. Lwaki bwe basomesa mu masomero basomesa abaana bamwe ku TV teboogera ku Muteesa? Lwaki teboogera ku first president wa Uganda byakola ne byaleka? Lwaki bakujuliza Museveni w'ekinaana? Buuza Namanja ku myaka gyaliko emimpi ng'ekitole kya sabbuuni. Lwaki tasobola kusomesa banna Uganda? Whose was Muteesa? Muteesa yakola ki? Lwaki tebasomesa nti before Uganda the country was known in Buganda? Era Buganda yasooka okufuna obwetwaze. Ebyo tebasobola bikusomesa. Wabula bo bannabyabufuzi balina kusomesa ekya Mukama waabwe aliwo essaawa zino. Namayanja Museveni talina kyatuwadde nti akituwadde atuwadde byaffe. Kubanga we engaged in agreement in 1980s between His Majesty the Kabaka of Buganda and Nyando Yosoferi Tibahabulwa and other Baganda who later betrayed Kabaka Mutebi. Which agreement that the Kabaka accepted to come and inform Baganda to join the war so that they can reclaim their rights and their properties. That is it. Era singa teyajja mwete mwana kimugenda kukola. In fact tewalinawo. Kati saagala oddemu kusirwaza bantu mbusimayi Buganda mulina mugeniza mwete mulina. One. Buganda mayira akenda akajuwe batemokajiwanga. Mayira bisatu mwenkagazi oyogerako. N'ebyapa mayiga bikwata n'abibaddiza yettaka Salimu Sale lyayina, Muhoozi lyayina, Dana lyayina, ne Janet lyayina. Lyonna liri mu Buganda. We know that. Ompulira bulungi nnyo. Ssaabasajja Kabaka 221 mwali musse, 222 mwali musse. Bakama abo. Essaawa zino Mmengo mwagiwamba nga mukozesa Baganda mannya mayalwana bamayiga abali Mmengo. Ekyo nakyo njagala okimanyi. Olubiri tebangako military barracks, no. History wa Uganda olubiri wa Kabaka bwa Buganda olwazimbibwa Ssekabaka Mwanga. Si gavumenti yamusibira mu bwena nti yazimba olubiri olwo. Lwafuuka ekkuumiro ly'abasirikale barracks oluvannyuma lw'emigozoobano gy'Ol1996 ne baluwamba. Lwazimbibwa Baganda ku maanyi gaabwe. So sinti waliwo gavumenti yona ebyobufuzi yazimba olubiri olwo. Owulira bulungi nnyo. Kati njala kuzza mu constitution ya 1996 mwebiri. Ngenda kusomesa abantu ekintu kino wammanga buli magenda kuvaano ng'akutte ku mutwe. Katutandikire wano. Oyo mumaliriza. Eno ye ssemateeka wa 1962. Museveni gw'atasobola kwogera mu kigambo na kimu. Eno ye ssemateeka wa 1962. Eyabagibwa ku lwa Uganda yonna. Mu 1995 Museveni yagenda okulaba ng'agenda sigala bweru ne banne n'abaga ssemateeka owuwe gye tuyita dictionary eye mwakoledde emivuyo gino gyonna. Franka Gashumba ne bannaabwe bonna mu ssemateeka wa 1962 teyaliimu Kabeere Museveni. Buli yayingiranga n'ayingira mu booda ya Uganda yonna mu 1962 oba n'emabega yafuukanga Munnayuganda ng'alina waasiisidde n'afuuka munnansi. Nkikuddamu. Bw'osanga Frank Gashumba ng'atandise okujejemba mbu simanyi Abanyarwanda abavandume
ebya byogera kusinzira mu dictionary ya Museveni eya 1995 mu constitution ya 1962 teina weyogerera ku Munyarwanda n'amawanga gonna agali mu Uganda ngenda gakumenyera nga nsinzira mu constitution ya 1962 Abanyarwanda batandika okwetyebeka nga akajonjo mu liiso mu 1995 ne Museveni mweyeeteramu kubanga he was nobody. Museveni, you were nobody in the constitution of 1962. But as we know that after taking power in 1986, you knew that more questions will rise against you and your entire 24/7 men who waged their war against the previous governments. Who the hell are you? And who were all your friends who were there? So you decided to take that opportunity to create your own constitution of 1995. Constitution in Gibaraze. Ya 1962. Ojirabye? Kanku somere. The Constitution of 1992, Chapter 1. Uganda and its territories. Chapter 1 musema teka wa 1962 Uganda n'ebitundu byayo byonna uliza bulungi. This constitution is a supreme law of Uganda and is subject to the provision of Section 5 and Section 6 of the Constitution. This constitution kajikude bulungi nnyo. Akawaida kasoka. This constitution is a supreme law of Uganda and is subject to the provision of the Section 5 and 6 of this constitution. This constitution shall prevail and the other law shall be extent of the consistency to be avoided. Bakugamba nti semateeka 1962 agenda kukola nga amateeka kulw'eggwanga Uganda nga basinzira mu buwaayiro 5 oba semateeka eyo era ffenna bannayuganda kwe tugenda otambulira na buli kimu kyonna ekiri mu Uganda mu semateeka ekigenda okubanga mwekiri okwewala ebizibu ebiyinza okuddirira. Akawaayiro namba 2. Uganda consists of the federal states, districts, and the territories of Mbale. 2. The federal state are the kingdoms of Buganda, Kingdom of Ankole, Kingdom of Bunyoro, Kingdom of Toro, and the other territories of Busoga. 3. The districts are the districts of Acholi, Bugisu, Bukedi, Karamaja, Chigezi, Lango, Madi, Sebei, Teso, and West Nile. 3. Subject to the provision of subsection 2 and boundaries. 3. Of the section of each territory mentioned in the section. 2. Of the constitution shall comprise those parts of the former subtitle Act 36 of Protectorate of Uganda that on the 8th day of October 1962. Ompuya bulungi nnyo tugenze maaso. Kati bomala okuwuliriza constitution yeyo bulungi nnyo nja kubasomera amawanga agalimu mu constitution ya 1962 mwalimu amawanga sigenda kuwa figa ntuufu nenga amawanga agaliwo gamanyikiddwa ne kati right now tuli amawanga adoza 5 ne ku mawanga gamanyikiddwa mu constitution ya 1962 mwalimu gwanga ly'Abanyarwanda teryalimu. Museveni yaliteeka mu 1995. Ontegedde bulungi nnyo. Kati Museveni
gwe gwanga lya mu constitution gye wagaana n'okwogerako kubanga kino njagala kibagaye mu kijje kunze Museveni takolerangako mu constitution akumadanga mwebiri yensonga lwaki yawandika ye mu 95 kubanga wali twali mu military regime from 1986 mpaka mu 95 teyakozesaako constitution ya 1992 nga tonnasoma na constitution ng'otuuse ku parliament buli kimu kyonna kyabajjibwa kiri mu parliament ku nzigi za parliament ekiteekeddwa okulaga eggwanga bwe lirina okufugibwamu n'amawanga agali mu Uganda nga tekuli Abanyarwanda. Kuno kuliko ba MP bora bakimanyi buli nti ogenda okuyingira mu parliament buli kintu kyonna ekyawandikwa mu ssemateeka wa 1992 Uganda bwe inofuga na bagenda ogifuga byonna byabajjibwa ku nzigi n'ebintu ebiri mu parliament biraga bulungi Uganda bwe inofugibwa na buli kimu. Museveni teyakozesaako kintu n'eki yafugiranga mu dikuli y'amagye mpaka lyakola constitution ya 1995 eye mwaleeteramu Abanyarwanda mu 1995 tebaliimu bano bagashumba basaamiriranga obugege obukalu bayina kubeera mu International Criminal Court. There is no wasobola okuga nti oli Munyarwanda ng'oli mu Uganda. These are different countries. You can't be in Uganda holding a national identification card, holding a Ugandan passport, and then you bogusly talk about that you are from Rwanda, you are Vanduma, which tribe is not written or noted in any constitution of Uganda. Are you a fool or a Muslim? Not to Kanogamba, if we don't go slow about the Banyarwanda, we shall go to the Constitutional Court. If the Constitutional Court fails, then get prepared for M23. Gashumbolingo obulobo omuwemba obuvundidde mu nsuwa. That stupidity of highest order yegenda okulemesa n'okubeera wotudde. Njagala nte video munga nwe gwanga erivudde mu Uganda ne ligenda ewa mu Rwanda ne liyimirira mu ffe tuli Banyarwanda twagala kubeera wano. Tuli basoga ne tukulidde Rwanda twagala kubeera tuli Banyarwanda. Ne munna Uganda aveganda agenda mu America agenda nasweyalinga mu kooti nafuuka omutuuze wa America taddamu kweyita munna Uganda. Naye wali mu bapraze mubeeramu nti of Uganda decent you become an American, but of Uganda decent. Muna Uganda bafuko mu Canada bamugamba ofuse mu Canada, but of Uganda decent oba yo origin oli muna Uganda ova Uganda. Botuke bongeza makubo tuze bagamba ofuse mu Ngereza naye original jo wasibuka osibuka Uganda bwe kirine mu Europe yonna. Kati gwotandika otya okusitula omuntu we otandika oga mugenda kuwabira Uganda mu koto basi kyekyo tulinde M23. Ati mulekerawo okumanyira bannansi. Gashumba bw'ojoganya ensirafu totulamu ontuule. Abafumbira Banyarwanda they are well off. Ekisolo. N'abana bali mu district ndabafuka bannayo they don't have any problem. Why do you want to become more important or self-importance mu ggwanga ly'otaliimu? Imagine wazalibwa mu Uganda, but olemye okubeera contented nekyolina. What if the new government comes, nekugamba wagamba tuli muna Uganda, wagamba oli Munyarwanda, then back off and go back in Rwanda. Oba mukyetegereza omunyarwanda wagamba nti Munyarwanda anyiiga. Why do you become annoyed when they tell you that you are from Rwanda? Why do you become annoyed? Because you know the fact is, you don't love each other in that country. So you've got a chance of staying in Uganda, which country is peaceful. You integrated in the country where we don't care. Nene mutu teka kolu uluvunya, ulufuti, mutu manyira, mwetekawo. Bagundi, muzungire mulingo mukogo mukazi mu ovulu, mutu kwate empola. Fete tuina buzibu na mwe. Ne muna tuletaka kamanyiro. Mutu tamata kaga abantu muka mafrejinga buli kimwe efudde mu kitegeera mwe bananyine egwe na mwagala disirako asifu. Please Gashumba, if you are not contented the way how you are treated in Uganda, please
please pack off your bags and go back to your ancestral country in Rwanda peacefully. You are Ugandan, accept your Ugandan as situated in the constitution. When you become a Ugandan, you are Ugandan. Negolyo wakasera wololo chichi ofa chichogoba. Lwaki mutu esibako? Bano Uganda makaba olyanga bagenzi okwesiba Rwanda. Kubanga mukimanye wamwe temweyagala 3 tribes but you hate each other. For us we are 56 tribes in Uganda. We love each other and we integrated. Mwina 3 tribes mwagana okwekumaako mukwetegeera. Fe waffe tuli 56. We okay with it. We integrate. But for you, you don't integrate. Abatamanyi kigambo integrate. Ekigambo kitegeeza abantu ab'enjawulo okufuuka ekintu ekimu ne beegatta ne bafuuka ekintu kimu mu society nga tebaawudde mu mawanga oba ova oludda wa. Ekigambo ekyo kitegeera obulungi kisinzira mu Buganda ku Baganda. Abaganda bakkiriza buli muntu yenna okujja mu Buganda okubeeramu. Oba otutte muwala waabwe, oba oguze ettaka, oba ozimbye, oba they don't care because we allow people to integrate. We are all Africans. But the superiority, the mentality of those people, the so-called Museveni, to think that they are supernatural or they are superior to others, Uganda tweyagala, we don't have any problem. Niyo musajja nakera ku macha nasinika amanyo ng'embalasi gye basenya n'oluma amanyo kiki ekikulumya amanyo mu nsi gyoga bwe biba de wammwe please mutuyambe mu de wammwe bw'oba toli content na mu Uganda de wammwe. Prepare for M23. Kamubazanyire muwulire. Kasita musomede Constitution 1962. Kamubazanyire muwulire. Seriously, I would request for your contacts. If you are willing to join us, we are going to the Constitutional Court next week. If it goes the way it is, trust me, we are headed to a disaster. By the way, beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. We should go back. No problem. If you want to go back to Rwanda with your land, please. It's very easy. Just go in Chikowo or in Nakasero somewhere. Go and purchase sacks or nylon sacks, whatever bags you feel like. Please go and buy some spades in any hardware which is near to you. Fill those sacks with soil. Put enough land. Put enough soil which you wish to carry, and carry that soil back to the country where you feel you'll be free. Yashuma. Gende inakasero mo wino ogulobo kutiya bw'ettaka bw'oyagala. Ofune n'ebiti y'okwadiwe y'okuli okumpi. Osine ettaka ly'oyagala. Bulungi nnyo. Olipakira olitwale. Mu nsi gy'oyagala okubeera. As simple as that. Golonako yola kilo z'oyagala. Funa obukutiya. Bw'oyagala opakiremu ettaka ly'oyagala nti ogenda you go back with your land. Genda ogule obusawo oba muna. Gende nakasero. Ogenda mu wino ogulobo ne bw'ofuna obusawo emitwalo 5. Ogende kwadiwe yofune ebiti ojopakireta obopakira emitala Maria obopakira liyo wa muwali simanye ibudu obo ejo mu bakuzala Villa Maria opakiremu ettaka lyagala lyonna oliteke mbodeya olitwale wamwe wolyanga oli contented oli wawo beraawo. As simple as that. First and foremost, ensalo za Africa zaakubibwa nga buli omu wali walina okubeera kati gogambye you go back with your land era nga batula bawuliriza gwe n'ogwo mutwe. Ngira batula bawuliriza n'ogwo mutwe ogwo. We should go back with your land. Which land? Muzunga mulinga bire.
ekiri e Congo kyekisala ne kijje Uganda ekiri Uganda kigende South Sudan ekive South Sudan kigende Kenya uzunga buzuzi temuli mutudde bino ngenda bibaga bijja baluma this is the fact. Kati waliwo akatambi kano esigala dakika 15 njala kuzanya akatambi kano akagendo balaga amabanja ga Uganda then malenza nya akatambi kano kaddakiika mmeka kanda baba zinajamu kenjaga kaddakiika 12 zijja kummala gano ge mabanja Uganda gerina gano. Uganda's public debt is nearing 120 trillion Ugandan shillings as Parliament continues to approve supplementary budgets and new loans. On Tuesday, lawmakers approved fresh borrowing worth about 2.17 trillion Ugandan shillings, which is about 610 million USD, adding to the 8.1 trillion shilling supplementary budget that was passed earlier this month. Now, this pushed the national budget from 72.3 trillion shillings to 78.6 trillion shillings. Now, Treasury Permanent Secretary Dr. Ramadan Gobi said the extra spending does not mean poor planning, but it is meant to cover unexpected and urgent costs approved by Parliament. He noted, however, that some government agencies still misuse the budgeting process. Now, Uganda's total debt now stands at 116.2 trillion Ugandan shillings, split evenly between domestic and external borrowing. Now, while Treasury insists that the debt is still manageable, concerns remain over responsible borrowing as the debt to GDP ratio rises above recommended limits. About recommended limit twabuuka we tulina okukoma wabula Gobi n'omutwe gwe gwataleka konviri agamba they can manage that debt, but those gentlemen, the so-called elite people, the so-called educated people, economically, socially, politically, they came out to spend the taxpayers' money. They keep on asking more money in the national treasury, including asking for loan in foreign banks. But I'm here to remind Ugandans that the so-called man whom they blame, they nicknamed him all sorts of things, that he was uneducated, a murderer, a killer. But a man who was uneducated, he managed to leave the country without any local and foreign debt. That is Idi Amin Dada. Omusajja gwe baavuma ataasoma, omutemu, omusi, omuwambi, buli kimu kimbu baajja kikola. Era mbu teyasoma nga n'oluzungu lwali lufu. Yaleka Uganda teyina banja mu Uganda mwennyini n'ebweru w'eggwanga ataasoma. Bana baasoma amanya amateeka Uganda bagibanja tekyasobola kwewola nakati bagenda kwewola abaasoma. Bw'omusajja ataasoma Idi Amin Dada yasobola okufuga emyaka 9 nga mu sabotaginga n'atabaako na local debt na foreign debt mutugasaaki. Gwe munna Uganda atugubadde ng'ogenda okulya pira wa Museveni ne t-shirt ebya yellow. Jukira nti ekintu kyonna bwe kigenda okuvunda kiyita mu process, bwe kiva mu green kidda mu yellow, bwe kiva mu yellow kidda mu black. Nkiddamu. Gwe munna Uganda atugubala ng'ogenda okulya omukyere gwa Museveni simaba kwambaza be t-shirt bya yellow. Amini ataasoma teyaleka bbanja lyonna libanjibwa Uganda. Mu Uganda ne bweru wa Uganda abaasoma buli munna Uganda bakumanja milioni 3.25 buuza kitaawo kwamini baali bagenti babanja lwaki bakubanja kati sente zikoze eki nga n'enguudo zonna nfu. Eddakiika ziri 10 mu nnyambe nzanye akatambi kano mukawereze gashumba ne banne kankazanye kadakiika 10 na 12 ngenda kazanye kadakiika 10 ulira bulungi nnyo. Imagine being lied to, being deceived and manipulated.
Imagine being fed a false narrative about a true historical tragedy and hearing that narrative for so long that it becomes unquestionable truth. I'm here today to tell you about one of the biggest lies of modern times and about someone who's been posing as a hero for a very long time. Someone who's everywhere in plain sight, from Davos to the Olympics, when in reality, he's been taking you for a ride. That person is Rwanda's dictator, Paul Kagame. In 1996, as a young Canadian journalist, I landed a dream job in Paris covering the African continent. At the time, I was hungry for life experience and eager to learn. It turned out that Africa was the best teacher. Almost immediately into that job, I was drawn into covering the aftermath of the Rwandan genocide. Paul Kagame, who had been hailed a hero for supposedly stopping the genocide against Tutsis committed by Hutus, was now launching a military invasion of Congo. Ostensibly, his objective was to root out Hutu genocidaires who were living in the refugee camps inside Congo's border. But for those of us who were paying attention, we realized that Paul Kagame's Tutsi troops were systematically massacring Hutu refugees in Congo. Kaddakiika nyingi nnyo ne mukategedde kati gye emitima egyo mu ddakiika zino ebbiri ndyoke ngende ku information endala mmalira okussa ekikoowe nsaba Mukama Katonda ampa obulamu bw'anaaba ampadde obutonotono ndabeko eggwanga Uganda nga likyusa obuyinza nga liva mu mikono gya Museveni lijja mu mikono gy'Abannayuganda. Abasinga obungi temumanyi kizibu Uganda kyerimu. Uganda geena. Uganda geena. Ojja kumbuuza geene tyambyogera mpola. Abasajja mu Museveni banne omusaayi gwabwe mutugumbuzi okuva mu ntandikwa yaabwe ng'eggwanga lyabwe ly'abatuusi batugumbuzi tebafaayo mu kutta. Mwe temumanyi bantu battibwa gye mutabeera. Temumanyi bantu babuzibwawo gye mutabeera. Tebaakubulira nnamba ntuufu y'Abaganda battibwa Luweero naye nga bali miliyoni 2. Tebaakubulira nnamba y'Abaganda be batta mu operation Wembule. Tebaakubulira baani balwana lutalo lw'e Rwanda. Kino jala kigamba kijje ku nze. Abantu abalwana lutalo lw'e Rwanda baali baana bannansi Bannayuganda. Era baamala okuluwangula abamu baabattirayo abaasobola okudda badda. Genocide ya 1994 bennyini baajeekulira si Bayindiginasi baakomawo. Kino kibuuzeeko. Nkiddamu. Olutalo lw'e Rwanda lwalwanira Bannayuganda so si Banyarwanda. Abannayuganda baamala okuwangula olutalo ne badda. Wabula bamu baabattirayo. Kati bano abaasaanjaga abantu be batuuse. Kinoonyere oba olina muganda ali mu magye ng'amaze mu myaka 3-4-5 agenda kugalumya ekiyagenda kuza omwezi 2 munya kituufu. Abaalwana olutalo lw'e Rwanda baali Bannayuganda Bayindiginasi. Era olutalo baaluwangula. Bwe baamala okuwangula olutalo ne badda. Abamu baabattirayo. Kati genocide y'okusalaasala Abahutu b'okwesalaasala bennyini bano baagikola. Kibali mu kukola olwaleero. Kibali mu kukola e Congo. Tebakulya ssente olutalo luli e Congo mulimu omujaasi wa UPDF. Ba M23 bebano bebanyamulenge bebakola ebikolo ebyo. Muganda wange nsaba Uganda ekyuka ekyusobola okulembeza abasajja ne bava mu buyinza. Others bataba mu buyinza. Abasajja bajja tumalawo. Nga tutunula one by one kubanga bo it doesn't cost anything of killing someone. That is their hobby. That is their hobby. Mbalita manjidi bwe muku bulombolombo nennono bw'abatuusi kutta. Obulombolombo bwabwe kutta, they don't care. Oba ofudde, they don't care. N'ekirala nkibagambe mugenda kunyiiga. Mugenda kunyiiga.
abakazi banna Uganda tuvuma abasajja mbo tetutegera tuli basira basajja fena tulimbwa si kyekyo batuvumira bwerere ekituvumya kubanga abasajja abanyarwanda bajja ku mission nga yali yakuzaala nga buli mukazi gwafunisiza olubuto ye tayagala kumanya mwana oba yasolo bateyaliddo batayagala kumanya be baana bosanga tamanyi kitaawe kyekituvumya abakazi banna Uganda tetulimbwa tetulabirira baana kubanga abazadde babo tamanyi gye bali omulimu gwabwe kuzaala buzaazi ne balekaawo ne batambula be baana emusanga tamanyi kitaawe nenga nyina wanega nti nze nekuliza omwana kuba tamanyi kitaawe yali yaani kyekitumya abasajja mu Uganda fena tetulimbwa omusajja ategera yenna nga baba talina bizibu omusajja alabirira omwana we kati kyemutamanyi nti bana abasajja bo omulimu gwabwe gwali gwakuyitamu kuzaala ne bazaala tebalabirira kati abakazi ne bajjeemo nti abasajja bonna mbwa tebalina buvunaanyizibwa okulabirira maana bano batuvumya kubanga they don't care nti alese omwana emabega teri musajja ategera asobola kuleka mwana nga tamulabiridde okujjawo nga ali economically poor oba nga talina omusajja yenna ategeera tasobola kuleka mwana amuleka nga tamuwadde wadde girasi y'amata oba okumulabirira bano abasajja they don't care oba akuzadde mwani as long as it agenda bugenzi that is their system mubadde temukimanyi kyekibali kituvumya eno history byonna mbijja mbitabe bikusike buli wamu baazalanga buzaazi tebaddanga bagenda bugenzi bwe bati temwamanya they don't omuntu atafaayo nti banaza nofunza omukazi they don't care so killing and giving a birth or to rape or kukola tebafaayo they don't care genda obulize bakubuli abantu abali mu safe house abalipinga abakazi n'abalipinga abasajja who are they genda obuuza omukongo mbuuza bani abatta they don't care lwaki golowooza njala kubuuza emize gy'okukwata abakazi mu Buganda tegyaliwo kyali kive nkiddamu kino kinoonyereze mu Buganda okukwata omukazi kyali kive abasajja bano bamala kujja banyala obote nga bayingiza emize gy'okukwata abakazi ne zijja mu Uganda tebakwatanga abakazi no nakula ne bajjajjange bansomesa buli kimu twakirabanga emize gy'okukwata abakazi banyala ne bagitandika ejjarepingi mu Uganda tegyaliwo mu Buganda nga kizibu nnyo okulya omusajja yakutta omukazi no until bano bajja genda okinoonyereza buli muze mubi gwonna gwatandikira mama Kasita Nyerere yagamba Obote genda oleeta abantu abali mu kampu ejingi obaleete buli muze gwonna ogw'obutemu ogw'owenzi ogwo gwonna we gwatandikira n'olwaleero gwe genda obuuze buli mukazi agga nti ono omwana nze mukuzi obuuze taata omwatagenda mukubuulira tamulabyeko tamumanyi yaani good example ye Kenzo he doesn't know himself yes bebo bani they don't know tamumanyi bakitaabwe gwomuntu watukira okuzaala abaana n'abasiga babeere Museveni alina abaana almost 13 mumanyiko bana n'abalala yabeega tayagala balaba abalala be balunza Salimu Salazi weeru n'abalala gwe mulimu gwabwe genda obuuze jjajjawo nekitomo genti before nga abanyarwanda tebannajja mu Uganda mu Buganda mwalimu okukwatisa abakazi kirisa obulisa maanyi kyali kive ngira tekiwulirwa kanako tekiwulira kanako kuba mu Buganda mwalimu emize nti bwe bazaala omwana abeera wa community ne bwozza omusango community ekukangavvula temwali bikolwa ebiro ebyo bano abasajja baabireeta mwe mulimanya kyemulimpa video ngimaliriza Merry Christmas and Happy New Year tujja sinkana ku Lwokutaano enkyakambaleke muwoomerwe sijja kusobola kujja lunaku lwakyako Christmas bannange munsonyiwe kampumuzeemu omutwe Mukama bankuumire mbagaliza Christmas ennungi n'omwaka omupya omulungi Mukama bankuumire video ewedde mweraba